Sister yatuuka ekiseera n'awulira ng'omusajja amutuuse. Si musajja yekka, n'omwana gwe yamuzaalamu ow'obuwala n'amugamba twala, saagala kumanya. Omukazi w'atuukira okuba ng'ava mu mwana n'agamba twala, saagala kumanya, tonnoonya, siri kunoonya. Kiba kinenemu. Njagala emboozi eno tugitandike otegeere byavaawa byawunzikirawa. Ziba love stories ku mutala guno. 2020 in fact 2019 nga mu November nga tugenda mu December. Kati nali nina omulenzi nga ndi musenior tu nga tugenze mu holiday. Nga tuli mu holiday nga ndi musenior tu kandi muto nali nina emyaka 17 oba nina 17 nenfu kati ne gwe gwali omulundi gwange ogusooka okukola ebintu ebyo. Kati we nagira nenfuna olubuto zaali nnaku za mwezi nga zali nnaku mmeka 18 nga November. Aye kati omulenzi oyo nali mulina kale kumala ebbanga nga tuli nga kale ebitundu nga biriraanye nga si wala ng'osobola tambulawo n'omusinkana mu kkubo biki kandi mwana muto. Kati maama ng'angamba mwana gwe va mu bintu ebyo biki ng'obimanyi abaana abo nga stage eyo ng'ekutambuza kati ze nga siwulira. Kati omulenzi yankubira n'angamba nti badde tugenzeko ku kisaawe nenfuna injury biki njagala nzija ondabeko. Ne mugamba obadde kinangamba menyese. Era yali amenyese ebya ddala. Kati najja n'ansinkanya. Yajja ne mukwano gwe kati nze waka nenzirukayo nengamba dakiika 10 yakubanga nkomaayo waka. Nenziruka ne musinkanya awo mu kkubo awo. Netwogerako bitono oli yali nga talina maanyi nga era atudde na ku piki nga bamukutte. Kati netubako we tugenda wa mukwano gwe kumpi awo. Tuyingirako mu nnyumba kati nentandika omulaba biki nembuuza omenyese otya biki era nga tasobola kuyimirira nga tasobola yimirira yadde. Kati netutambula obimanyi nankwatako awo nobimanyi nange nenkyajingamu maama olowooza tetwakikola olumala okikola nenziruka emisinde ewaka nenzirayo nasanga nga bali mu kujjula ne bambuuza ovaawa ngagamba mbadde nva eri wa neighbor biki nga toyogedde biki obadde okola kisaawa zino saawa 2 neneebuzaabuzamu awo. Kati olwatuuka wayita wiiki 2 nga twogera ku ssimu nangamba ojje ewaka ondabeko we namenyeka biki namugamba sobola kujja biki ewaka era baali tebasobola kunzikiriza tingendeyo nkyale. Kati neebuzaabuza wayita wiiki 2 nendaba nga obudde bwange buyiseeko nga sisigize nengamba ye kati buzibu ki. Kati nenfunamu okutya era we navaayo olubuto lwannuma ennaku nga 2 olubuto nga lunnuma ate nga sisobola kwogera kugambako maama. Kati menses zange ne zibuuka kati awo nengamba tufudde. Kati we zaabuuka nemukubira nemugamba ngamba okay totya. Awo nga atandise kuwona nga atambula biki nga mugamba naye yali tampa ssente nga naali mwana muto ewaka buli kimu nga be bakimpa biki. Nesimu nali nina mapensa. Netubeera omwo kati olubuto ne lugira ne tutandika ovaayo nga mwezi gumu guyise nempoya ddala mbutende lubuto ate abewaka nga saagala bagamba. Kati nentandika okukuliyetingawo ekiboozi ng'embeera etandise okutabuka appetite agaanye okulya kugaanye nga ngenda kulya nempoya nga njagala osesema ate nga saagala bakitegeere. Embeera bwetyo netubeeramu eyo Christmas netuuka nga sinnamanyi naye nga neegumya ate nze ndi wa brown kati omubiri gwange ne gutandika okukyukira ddala nga gumyukira ddala. Maama nambuuza naye oli ku ki nemugamba ate nze nali nkwekanya olubuto. Kati kyenakola nenkubira my mom omulala wa ddiini nemugamba biki gambako maama nziyewo nkukyali ate yali amwagala nnyo. Namugamba nze maama wange nali nkyomugamba ng'ewaka gwe nsobola okugamba ye ddadi ate naye essaawa eno nali sobola mugamba. Kati awo I traveled to my mom. When I reached there
nemunyumiza kati nagamba kati tukoze kitya wabamanyi nagamba nga bagenda kutta biki maama wo tekigenda mumusanyusa biki oli mwana muto kati oba okola kwetuula nze nja kuyita maama wo nze amanyi bwengenda omunyonyola kati ng'emyezi 2 giyise nga tugenda mu Gwakusatu kati yakubira maama nga simanyi naye maama nga nkubira muli mutya biki nga maama oli omulala azuukuka n'agenda mu nnimiro nengendayokko netuvaayo nenfumba kale nga siri bulungi ng'omulenzi jogera naye ng'amugamba kati nange nafuna ekirowoozo nengamba oba olubuto ndoggyemu omulala omutima ne gungamba luleke omulala ne gugamba luggyemu kati we nali wa anti n'angamba toluggyemu nasooka kutya kati we nagambako omulenzi n'angamba tokikola nze nkwagala biki obimanyi ate yali mu kibuga bano abalenzi ate yawona ye n'addayo mu kibuga kati yagenda we yali atuuse lockdown n'ayingiramu ne bamulookingirayo ati nze olubuto lwali lukuze luli myezi 4 maama we yajja ne batuula nga ze siriiwo ndi mu ffumbiro ne boogeramu namugamba muyite nze maama yambuuza saamuddamu nasirika busirisi ati mu kusirika ne tubeera okwo ne banvuma maama ye muyombi nayomba nemugamba kati nze nenkaaba nali nkola gwa kukaaba nga mpulira obulumisa asobola kubugumira nga yenna mpulira bintamye nebakankaaba kati oli nemutandika omukubira nga takwata simu yange mpulira njoya kino tasobola kukwata simu ate nga naye ali mu lockdown takola nga olwankwata ngamba sina sente biki ngamba nkoze ntya kati yeyamala nafuna waayita nadda mu kyalo ati nze maama n'agamba sigala wano sigenda kutwala ku kyalo bajja kunsekerera biki ate nali muto nnyo omanyi obuto nali muto nembeeraawo Mr. Sozi embeera nentabukako nendwala omusujja guli omungi ne olubuto luweza myezi 6 nga ndi awo simanyi kyakukola nendwala ne bantwalako mu ddwaliro ne batugamba mwambale masiki banaye nali nyambala masiki nga mpoya njagala kufa nze masiki nenjireka nali nga sirina na ssente nga ntambula ku bigere nga ngenda ku kiriniki ng'amaanyi sirina nga tufuna kyakulya kyoyagala kale emmere yaliko naye ng'owulira tobyagala olina kyoyagala nga tufuna kakamfati yadde nga yenna ndi ku pressure banaye nga nkaaba every night nga sirina mirembe kati nenguma nengenda ku ddwaliro nalwala nnyo. Aisha Najemba Furniture Mart Ebanda twongera okujjukiza ku promotion yaffe eyolekera okubanga etuuka ku ntandikwa y'enkomerero yaayo omwezi guguno guggwako kikwano naye ng'olina omukisa ogw'okufuna ekibajje eky'ekirooto kyo nga tsaliddwako ebitundu 5 ku 100 mu mwezi guno. Aisha Najemba asalawo n'agamba nti obukadde 100 nsazeewo mbuyiwe mu bantu bange mbuyiwe mu bakasitoma bange Mungu yamanyi kyalimpa twajja bwereere tugenda bwereere milioni 10 ziizo kyava agamba nti kozesa omukisa ogw'omwezi guno ng'otwala ekibajje eky'ekirooto kyo nga kisaliddwako ebitundu 5 ku 100 kyali kya mitwalo 5 kati 25 kya bukadde 2 kati kakadde kamu kya bukadde 3 kati kaba kamu kitundu bukadde 5 kati bubeera 2 kitundu bukadde 10 bubeera 5 kati 50% discount kozesa omukisa ogwo. Alina entebe ez'omulembe bannange omuntu eyagulako entebe ez'ebitiibwa n'ogulako dining mama waliwo dining nga ne bw'oba ogiriirako muwogo ndowooza otandika okubuusabuusa oba ddala ng'ekintu kiyolya abeera muwogo kubanga dining eri bannange nka ndalamu. Bannange njagala ya furniture wa Aisha Najemba naye ate bwe kituuka ku dining bannange ankolera dining n'ogamba nti banne ne bw'oba oginywerako ddagala abange mumpe empeke zange ezo ng'ozi ku dining eri bikusobera nga kiralamu. Kale mukwano kyalayo omwezi guno ogukozese ogule ekibajje ky'okitwale oyinza obanga obadde ne plans endala budget yo ebadde eryawo oli omukisa ogwagala n'ate sente tozirina kati kozesa omukisa guno gwe bookingako ba depositingako ku kibajje
mu mwezi guno ogwa promotion olume mu ndagaano ya promotion ku 50% discount. Kati mukole payment plan. Ogenda kusasula mu bbanga ki, ogenda kuba osasula otya. Nti awo tukkanyiza kati simbula embalasi. Otegeera ekintu ekyo ng'oli mu promotion mu mwezi guno ogwa promotion. Namba ogiraba ku simu oba ku screen ayinage mukubireko mwogere ebisingawo. Oba kyala wali eri ku semaduuka wa furniture ebbanda, bw'otuuka ebbanda wali ekipande kya Nabisunsa Girls tokwate ekkubo eryambuka Nabisunsa no. Ekipande we kiri side endala etali ya kipande ojja kulaba ekizimbe kiriko Aisha Najemba Furniture Mart. Mukwano kyama weeroboza ekibajje kyo ekintu kibenga kiguka promotion ogambe nti wamma 2025 teyansala. Nengenda ku ddwaliro nalwala nnyo. Omulenzi namukubira teyajja. Era in fact namugamba esimu nagijjako. Kati nawulira ennaku kati waliwo omulala yali anjagala ndowooza nga tweyagala naye nga ndowooza bankiitinga oli oba nali nkiitinga ono naye nga njagala ono yanfunisa olubuto naye ng'oli simwagala. Naye mukubira mugamba ndi ku ddwaliro biki. Naavuga naava eri mu tawuni ewalala najja nandeetera ka shopping n'agira maama wange yaliko. Maama mbuuza ono nimugamba mukwano gwange. Yakwata $12,000 n'agiwa maama namugamba mugulirangako kyakunywa n'agenda. Yabeera nga ankubirako ne tumala ennaku nnya. Nekulamu bulungi ate oli teyategeera nti ndi lubuto. Samugamba yagenda n'abeera nga akubirako maama. Maama n'agamba kati ono tunaamukolera ki? Omulenzi yena amasimu n'agajjako. Kati olubuto ne luweza emyezi 7 nga ndi wa anti oli maama wange omulala nali muyita anti. Anti n'angamba kati olukoze otya? Ogenda kudda ku kyalo nga nze nange mpulira embeera ensuseeko ku kyalo sisobola kuddayo ewaffe nga bagenda kunsekera ate nali nti okuswala. Ne maama nga agenda kuswala ate nga sina kyakukola. Kati kye nakola nekubira omulenzi n'akwata nemugamba nemutiisatiisa bagenda kusiba. Ndi mwana wa myaka 17 toyagala kunkwata kati kaba kunone. Kati awo n'atyamu n'angamba kati oli luddawo. Nemugamba wendi wa anti oyo maama. Najjayo n'avuga ne mukwano gwe ne bajja. Anti tetwagambako maama kuba singa twamugamba yali agenda tukola obubi. Ne bavuga ne bajja. Kati obusiro obunzijjudde yena nempulira essanyu bannaaye abawala tetuggwayo. Ne bajja n'atuuka n'akyalako biki yali talina ssente kyenyinza okugamba. Olubuto obukya nga nfuna olubuto yali tampangako yadde obuyambi nga tampa ssente nga mukubira amasimu takwata naye nga muli mufa. Simanyi oba naliko ki. Najja n'atuula ne tunyumyamu endati essaawa nga 2 kati n'angamba muwerekere. Kati kumuwerekera balina piki ne bagenda wali nze looza namuwaako kuba nali nafuna olubuto nga saddamu kumulabako nti muweeko. Kati nemuwerekera wali eri mu nsiko ongamba ti maama kugambe ewa anti nendyoka nemuwaako akashooti nadduka. Obusiro obunzijjudde naye nze nga omutima gumwagala bitya. Kati nenziramu omukubira nga komyewe waka nti yagambako maama we namugamba kati ogenda kukola otya bagenda kukwata. Kati nze waliwo brother wange waawo wa anti nemugamba kati n'angamba lwaki tetutambula ne tugendayo. Kati nali mpulira sikyalina nsonyi ate nga amwagala. Kati ne tutambula ne tufuna booda ne tulinnya ne tugendera ddala muba omulenzi kuba nali manyiyo. Ne tutuuka omulenzi yali agenze mu mupiira ne tusanga abazadde be bombi nga gye bali zaali ssaawa nga 3 oba 4 ku makya. Ne tutuuka kati omukazi maama we yandaba n'ategeererawo nti yooli gwe baŋŋamba yoono. Ne bambuuza biki ne mbagamba. Kati taata we ye yali tayagala byakuyomba n'agamba bwe yaba yakuwa olubuto ruumu ye yiiyo gwe giyingire. Omulenzi yali talina nnyumba ng'asula ne kitaawe nga mu ruumu ne bangamba ruumu ye yiiyo gwe genda otuule ajja atunnyonnyole.
banaye ntuula ati brother wange naddayo ate abewaka tetwabagamba ne bagamba temubagamba olubuto nga lukuze nga simanyi kyakuzzaako agenda nakabaga kange nga mulimu obugoye obutini engoye zange zaali waka ennyingi nengenda nefumbirwa olwo olunaku ne bagira ne bafumba ebiki omulenzi najja ne bamubuuza nakkiriza byolubuto lwange biki naye omulenzi olunaku olwasooka yagaana okwebaka mu buliri nange neyebaka walala nasula mu buliri bwogwa nga nkaaba bityange ennaku enzita nga simanyi kyakola olwaddako bweyebaka nange nemubuuza buzibu kinangamba nze naabadde ntidde nga manyi taata gyegenda kuyomba biki nengamba kaale netutandikira okwo omulenzi yali talina yadde ssente talina mbuzi waka talinayo ki wabula bimumanyi by'omukyalo nga mugenda mu lusuku ne mulimako biki ebyo ntandika ennaku myaka 17 mwana muto nga tulima bagenda kusiga obulo banaye nga tulima tuvaayo sawa 7 nga yenna sikyalabikako nenguma kati omulenzi bwe batandika okubaleka ne baddayo mu tawuni nandeka nali mazeyo emyezi 2 yali teweze nga gumu kitundu olubuto nga lukuze yali agenze nga tanawezayo mwaka olubuto ne lunnuma nga ngenda mu ddwaliro okuzaala netugenda twali tetulinawo ssente ezimala twali tulinayo emitwalo nga 17 ate nga kwe kuli buli kimu kati ye nga tanaba tusindikira ssente mutawuni yo amukubira omukazi agenda kuzaala yasindika emitwalo 2 bambi nagezaako n'agyejjamu ne tuzigatta wali eri naye twali tetulina ssente ng'emazima nengenda mu ddwaliro nenzaala nemutamala ennaku 2 era nazaala bulungi nenzaala kati maama wange n'abitegeera maama nayomba n'agamba okay bw'oba ozadde kasita olinako nazaalawo mwabamanyi mubeereeyo naye mukazi nansabirako n'agamba guma beera bulungi tujja kulaba ekiddako naye maama pressure nezimukubira eyo basisita bange ne bankubira ne bangamba kasita ozadde ekyo kiwedde natuula twadde waka nga wayiseewo ennaku 2 nazaala lwa 3 nga 11 ku makya omusajja yajja nga lwa 6 naye bwe twadde ewaka nazaala wange teyaddamu kukwata ku kintu buli kimu nza yakyozanga buli lugoye buli kimu yali tanjolezangako buli kimu nza yali akikola nga sinawona ku makyolo nza yakeera ng'ayoza engoye omwana nga wagira nze buli kimu akikola nempulira ng'amenyeka naye sirina kyakola omulenzi wange yakomawo nga wayiseewo ennaku 3 ekyannuma wali bandeetera amazzi naye ebirala mbyekolera bwe yajja mu kifo kyakunyambako we nategeerera nti oba n'abantu tebanjagala omulenzi wange nga tanjagala naye nga tebalina buzibu bali eri nga tebanvuma tebampisa bubi naye nempulira nga sirina mwanya agooza nabo nga tebabifaako kati awo olwagira omulenzi nagenda kwoza nga saawa nga 3 ku makya yanteerako engoye endala najjuza omutuumo gw'engoye jjukira nzadde ennaku 3 maama waali awo nga naye alina emikono nga tasobola byoza nabintira kuti mugamba sirina mwe nagamba nze njoleza ngenda kumala wona ennaku 2 nzireyo naye nawulira ennaku ng'omugongo tegusobola nenguma nembyoza naye nawe mpulira ennaku nga buli kaseera nkaba omwana wange gwe nazaala namuzaala ng'engalo zikutte ku ttama kuba nakaaba nnyo n'olubuto bagenzi bawala bannange nakaaba nenkaaba omwana wange namuzaala ng'engalo eri ku ttama ne bangamba gezaako okubeera ng'ogimuggyako ajja kumala atereere n'omwana yali talina maanyi malungi naye namuzaala ng'abafaanana bitya nga fotokopi awo nengamba okay tujja kupambana kati nentandika okutegeera bano abantu bajja kunkosa nga ndi muto naye nga sobola ate nali sirina mpisa mbi nti mbavuma oba mbogeyo bwenza nensirika nali ntambula ng'omulenzi yaddayo mu tawuni kati n'atandika ddala okukwana nga bankubira bangamba kino tosobola mukubira omugambe twagala kino akireeti wabula yasoopinga ng'engoye ez'omwana biki nze teyangulira yadde n'abakagato ze najjiramu
n'enyigiina biki nasanga onangulirako binyigiina biki awo obuzigazigo ebyo tebanguliranga ngoye ne mugamba njagala biki nangamba sina sente olaba nkolawa naye nga mutawuni bwatuuka akwana bukwanyi sente bawa engamba kangume ate nakola ki. Mass's Quality Beddings enansana ku mastowa opposite stage ey'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Tuba twogera ku dduuka mw'otuuka nga buli kye weetaaga mu bedroom yo mwekiri. Oyingira ekisenge nga bw'obala ebibalo byo bigguka. Obeera ku kisenge mu buliri bw'oli n'ofumiitiriza ng'ebintu bitambula. Ng'ojjukira bulungi nga ne bwe nassenkanye Kawagga wano bwe yagambye bw'atti yankyamuukiriza bukyamuukiriza. Nosooka weekyusa mukongo obuli bwe weekyusanga ddala kyekyo. Nga tokukunadde otandika okulowooza ku bigambo bino nga omulenzi ono alinga ataliimu mpekemera. Kati ono ng'alinga ate yabadde yeesoma. Kyagamba nti kakati okugenda okulaba ewuwe sirina wembeera ansanze ku kkubo nti otandika okulowooza ebigambo otandika okulowooza ku discussion gy'obadde nayo ku business trip gye mwabaddemu otandika okulowooza nange wano wayinza okufuna kubanga wooli wakuleetera okulowooza obulungi ofumiitiriza nga by'ofumiitiriza bifumiitirizika weweebase weewo. Muyiga okuwa ekitiibwa awantu we musula nga mugamba nti ddala wano weewange nga woosula ddala wasulika. Ensi eno ogenda kukola ki eky'amaanyi? Okuweerera kirungi oweerere nesimbula ng'ogenda okunoonya ssente ez'okuweerera abaana bannange nga woovudde obadde osula weebase. Si kusula ng'oli awo olinga ali ogenda okuzuka wenna omubiri gwefunyiza gwepise olinga asula ku mitayimbwa olinga asula nga weebisse mikeeka. Ebyakabi mu Mass's Quality Beddings nansana ku mastowa. Mukwano ku screen ennamba za Massy oziraba mwogerezeganye naye mukyala mulungi mukakkamu akawooki ekyo mujja kwogera ng'ensonga oziwulira nga zigguka. Mukyalireko ku dduuka oba musaba akuweereza ebifaananyi londako by'oyagala mukkanye akole delivery ekintu kibe nga kiggwa. Omwana nali ntambula ku bigere nga ngenda ku polio ku bigere ate nga sinaba kuwona obulungi. Omwana yakula mpola yali omusajja kyenkana yali tayagala kukomawo n'ewaka yali ajja ndowooza ekizadde yakijjayo nga omwana ameze emyezi emeka nga3 nembeera mu mbeera eyo nga saagala baluyisa wetwamala embeera neetereramuko kati nangamba tugendeko twepangisize. Jjukira nali mbeera ne maama we ne kitaawe n'abeewaabwe bonna mu nnyumba y'emu ng'embeera eri awo maama nga sobola ginnyonnyola naye naguma ne mugamba naye lwaki tetuva wano ne tugenda. Bwe twagenda ewaffe kwepangisiriza mu tawuni awo tubeera eyo nga embeera mbi nga kuwaabwe abatabawadde muyiiya batoyiyiza nga mwebaka weemutu naye ng'akwana ng'oluusi bw'oyogera ateekamu ekinyule mu luggi n'akusibira mu nnyumba n'atuula wabweru ku ssimu. Kati bw'akomawo bw'oyogera era addayo oba ng'agenda mu mipiira yali ayagala nnyo emipiira mu bibanda omupiira gugwa ssaawa 4 yakomawo 9. Yali tanywa mwenge tasobola kunywako tagira naye nga yali ali azaanya zino zaala biki amatatu gano ebyo nga bw'obeera n'akasenteko nga basisita bange bansindikiranga obusente mwana waffe tofa biki naye ng'azitwala zinzibako n'azikuba zaala naye ng'ennaku gye nina mu bufumbo obwo nga simanyi nakumanya. Kati lumu nenzirayo nennima nengamba bankole ntya kati sente ngenda zijja wanze. Nengenda nennima nenkungula bingi nembiteeka mu nnyumba. Kati yajja nengenda nentandika kufunawo ebibiina biki nenteekayo obusente bwange nga nze omukazi. Kati we yategeera essimu ye yakuba zaala ne bagitwala. Yali alina smart ne bagitwala. Kati nze nali nina akasimu kange ak'amapensa. Kati nendaba talina ssimu ne mugamba afunawo kyotandika okukola kanguwe ku busente bwange kuba nze yalima nenfunamu naye namugamba bw'ogeza n'obikwata tujja kutuuka wala. Nemuwayo ssente
40 n'agula akasimu ak'amapensa nti mugamba ofunayo bizinesi y'amanda noga parkinga wano noga fulumya nga wholesale oba ki. Nze yamuwa ssente n'atandika n'avuga amanda n'abeera ng'apangisa piki n'afuna n'agira n'atwala amanda nga olw'enjagala nga tubeerewo tebatusekerera naye oli bambi teyali muntu. Mr. Sozi bulijjo bino by'otugamba tosobola kutuula ne weesirikirira n'owulira omutima gwo n'ogufolowinga naye nze ng'omukwano gunnuma bitya naye natuuka n'enkoowa nga buli kookolayo ssente agikuba abakazi ng'obeera awo abakazi ne bakukubira. Kati kyanzijako waya yali atunda manda nga ensawo ennamba yali tatunda bitundutundu ensawo. Sente bwazijjamu ne mugamba nga tetugulira bino biki n'angamba sente katugire tujja kuzimba biki tugira tutereka. Nze saafaayo. Kati yafuna akawala eyo natandika okukakwa nanize ne mbiwulira naye saafaayo kuba nali siri muyombi nti tuyombe. Ne tutandikaawo omuwala nga amutextinga. He used to come in the town and see me if I'm there, then ne bagenda n'amutwala ne beekwana ebintu byabwe eyo n'akomawo nga asunguwadde bitya nga tomubuuziza nako. Kati ebyo byayita n'embuya nga bintamye ne mubuuza essimu yali yeebase ne yeerabira ne bamukubira jangu wano tulina ddiiri y'amanda biki essimu n'agireka ku buliri. Nze kuyingira mu nnyumba ne ndaba omuntu akuba ne nkwata essimu ne mpulira eddoboozi lirya muntu gw'emanyi ate bulijjo gwe baŋŋamba maama yanvuma. Nze nali siyomba ne mbuuza gw'ani n'angamba essimu giwe nnyiniyo ne mugamba taliiwo. Obadde ogamba ki? N'angamba gwe biki toddamu kumanyira buzibu ki? N'ayomba nze nasirika wabula nakaaba. Ne mulinda okufumba nali mpulira amaanyi gampwedde nga sisobola kuddamu kufumba naye nali nina omwana wange ng'ayagala kulya naye nga kanfumbe. Nafumba emmere saalya n'okulya. Omusajja yajja ne mubuuza n'angamba gwe obadde okwata ku yaki? Maama ne gambuguma. Ati oli n'amusinka mesagi n'amugamba biki omukazi we yankubidde n'anvuma. Oli yankambwaya n'angamba obadde ovuma waaki? Biki omumanyi nnyo? Ne mugamba yanvumye. N'agamba gwe ku ssimu yange obadde okolawo ki? Nga sisobola kwewozaako. Embeera ng'etandise okuntabukako Mr. Sozi nga yeena ennaku enzijjudde bambi nga ndi mwana muto ng'omukwano nkyalina gwa kityo. Omulenzi wange yakubira omuwala n'amuwa essimu n'anvuma nga yagikutte nga tuli mu nnyumba mukazi go mwe twali tupangisa. Omuwala oyo yanvuma ng'omulenzi yakutte essimu n'anvuma ne mpulira nga njagala kuddayo ewaka nga sina wentandikira nga maama agenda kunvuma bitya nga mpulira nswala bambi nga sina wakutandikira ate nga nguma ne ngamba kangume nza yabikola kangume ate kuyamala nesirika nembaleka. Yamala n'agamba nfunye omulimu mu tawuni angendeyo bajja muwa $32 n'agenda. Yatuleka ekinene yali atusasulira rent bambi nga tete yatulekera bintu mu nnyumba. Nze nayiiya nga nze omukazi omwezi ogwo buli kimu nga nze akigula amata everything at home nga nze abireeta nze n'omwana wange. Yankubira nti omwezi nga gumaze okuggwa nti akoze roosi zonna bazisaze. Nengamba kati tukoze tutya mukwano? Nengamba kaale. Nangamba ate bajja kunsala bakyamanja $40. Maama omukwano gwe nali nina gyali obusente bwange bw'ekikazi nenzigyayo $5 nenzimuwa. Yamala oziteekayo n'angamba talina transport emukomya watayagala kutoloka. Naye transport nenginoonya $3 size $8 nemuwa. Najja yajja nasanga nga nfumbye emmere ennungi n'alya nga buli kimu nze akiteekayo ewaka. Yajja jjukira eyo yali atandise okukwana ndowooza ne roste yagikola ndowooza waliwo kuba yali mukwanya nze nali nkimanyi. Kati awo nesirika kuba nali sina kyamukolera. Yajja ku makya nali ngenda wa mu lusuku ewaabwe mu kyalo
ne mugamba sigala n'omwana gendeyo nsobole kuleetayo amatooke. Nangamba bulijjo nga sibeerawo obireeta otya, genda n'omwana wo nze nina gye ndaga. Nawulira nnaku ennyike ku mutima mpula nga njagala gakwetugga nga sina kyakukola. Nembivaako mwana wange ne ntwalira mukwano gwange ne mmulekera naye nagenda nga nkaaba ne ngamba Katonda nze nakola ki, ngamba njagala kugenda ewaka nga sina wempita. Ne nkubirako sisita wange ne mugamba ngamba naye lwaki togenda ewaka n'obeerayo, ngamba nja kujjira. Navaayo ne nfumba emmere. Olwo olunaku yadda wa mukazi omulala n'avugawo n'agenda n'abeera eyo. Ne mugamba naye bannange ne mpulira aboogera bangamba akwana wali biki. Naye nze saafaayo ne nguma kuba nali sirina kyakukola. Mr. Sozi nali sirina kyakukola ate nga ndi muto. Mpulira ebintu byonna binsobedde. Omutima ne gungamba lwaki teweetuga ate ne ndaba omwana wange. Omwana wange nali mwagala bitya. Kati kye nakola ne mugamba yakoma ne mugamba njagala kugenda ku family planning. Ate saalinda nti omwana agire ne ngamba kangende. Nangamba ogenda nja kusibira ogende wamwe ngamba it's okay. Nangamba mala n'ogenda ne mugamba nja kugenda. Nje nagenda ne mbiteekamu ne ngenda ku family. Natambuzawo bigere bambi. Ngenda ne banteekamu ne nsasula busente ne banteekamu ne nkoma. Nangamba obaddewa. Ne mugamba nakugambye ngenda wano. Bw'oba oyagala kungamba ngende ewaffe, ngamba ngende parking ompe ebintu byange ngende sikyayagala kwegayirira. Nangamba it's okay. Yamala ennaku nga 4 ewaka ng'abeerawo oba ddakiika 3 nga tabeerawo ng'agenda. Ngandaga ejjoogo, omanye ejjoogo. Wogezaako kwogera essimu yange yaginzijako, yakwata ejjambiya Mr. Sozi n'agitema buli kamu akaali mu ssimu n'akatema. Nagamba kale baako kyokola, saagala kumanyira biki tolina kyongamba. Nasirika nakaaba, we nakaaba ne mugamba bulijjo oli musiru sikimanyi, yankuba empyeza empya 2 mu matu. Nawulira nga mpunga ne ngamba maama nze gwe bakubye oba. Omwana wange n'akaaba, ekiro kyali kiro nga sina kyakukola. Ati waliwo MP ng'alinayo pate, kati ye yali agenda nnyo mu biyinja by'abantu nga batambula. N'agendayoko ne bamuyita ku pate mbwagende. Nze ne mugamba saagala kuba ewaka twali tetulina na kyakulya ekimala kale twali tetuli bulungi yadde nga kubonaabona. Ate ng'ewaka twalinayo emmere buli kimu ng'amatooke naye nga nswala. Ne bangamba lwaki togende waka n'opaki nga amatooke wakiri n'olyako wiigi naye nga nswala. Kanange saagala bategeere kiki ekiri wange. Ate nga ndi muto maama yangamba nga siwulira. Ati nenguma omwana wange n'akula, omusajja yagenda mu pate, nze nagenda mu nnimiro biki nali ndimu obuntu bwange. Ngenda ne mwana wange ntuvayo ssaawa nga 6 kuba nali ngenda ssaawa nga 2. Netuvaayo nenfumba nengamba kanfumbe lumu lanchi ne 3. Wenafumba yajja n'omuwala nze nali simumanyi nangamba mbu wa Luganda biki nengamba nze simumanyi naye yali mukazi we gwe yali agenda kukozesa kiro ekyo. Ne mbajjulira emmere munnaye ne balya. Ne baddayo. Yakyusa engoye n'akwata jampa ne bagenda. Yakomawo ssaawa 8 ne mubuuza omusajja omufumbo lwaki okuba dansi. Yankuba empi. Naye nga Dembello Properties and Associates obeera otyawo nga weebuuza ku nsonga z'ettaka ng'ebibuuzo bikutawanya ansa tewali nga tulina Dembello Properties and Associates. Mukwano balina estate oba ettaka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Kati estate gye tubadde tutadde ku front nga tugikukuba mu maaso yeebulamu jjeza ku lw'Emityana ziba kilomita 2 okuva ku Kola sotuke ku estate. Kuliko amazzi, kuliko amasannyalaze 5 ku 10 nga yakyapa ku milioni 13 n'ekyapa. Mukwano Madame Nancha Beatrice ku lwa Dembello yakulinze akubuulira ebisukkawo ku estate eyo, akubuulire amataka wawalala bagalina oyagala ttaka lyaki mubenga mwogerezaganya, akuyamba okwanukula ebibuuzo byonna by'olina ku nsonga ez'ettaka n'eriri erikusumbuwa biwandiiko biki ajja kubanga akuyamba. Ku screen enamba oziraba
mwogerezeganye ne Madamu Nancha Beatrice ku lwa Dembello Properties and Associates. Yakomawo ssaawa 8 ne mubuuza omusajja omufumbo lwaki okuba dansi. Yankuba empi n'afuluma nansibira mu nnyumba. Nawulira nga njagala kwetuga Mr. Suzy. Nfuna ennaku omwana wange n'agaana okwebaka n'azukka ne tutuula ne tukaaba nga mutadde mu kifuba nga omukaabirira ne mpulira ng'ensenfu ensobedde nga sinawatandikira sirina ssimu. Yakomawo ssaawa 12 ku makya n'atuggulira ye ne yeebaka. Kati omutima ne guŋŋamba toddamu mmunyega gwe sirika. N'ensirika yali akola ebintu nga simuddamu ambuuza nga siddamu. Bye nali ndimye ne bijira nenfuna nabipaakinga lumu ne mbitunda. Nalaba nga ali mu maaso mu tawuni deni mu maaso nga ali kuzaala. Nze nafuna ababooda ne mbagamba mwe muyitire wano ebintu byange mu bisibe era nanoonya abeewala nga sibaawo mu tawuni wali yayinza okubagamba muyimirire. Ne mbayita ne basiba ebintu byange ne babitwala. Bwe babitwala nange ne ngenda. Nali nfunye eddiiri ya mulimu mu tawuni najja ne mbeerayokko. Bwe nali ndi awo ne bankubira nti omusajja mulwadde naye banaaye olukundo lujja kunzita bambi. Ne baŋŋamba omusajja wo mulwadde biki ate nali sobola kyebeera ng'omwana baŋŋamba biki naye banaaye obusiru nalemba ojjawa. Ne nkomawo omusajja yalwala oba baamuloga biki. Yalwala yali tasobola kuva waali yali buli kimu ng'akikolera-awo nga nze amubeerako. Twamala emyezi nga3 nga tumutwala mu kya kitawona nga yenna yenkana oba nga kiba naye yali talabika. Yalwala emyezi 3 ne giwera emyezi 6 ng'omwana n'omwana ne bazadde bo baakoowa ne bamuleka ne bagamba toba nga walwala siriimu eyo gy'otambulira ne bamuleka. Nze yabeeranga naye tuzunga eno tuzunga eri. Yamala n'awona. Bwe yamala okuwona kati awo ne tufuna pulani engamba tugendeko mu tawuni. Ne tugendayo ne tutandika okuyiriba ne mugamba funa booda. Ne nkubira ninako sisita wange ne mugamba mpayo ssente biki bamitwala 3 n'agimpa. Ne anko wange ne mugamba musajja wange yalwala biki ndi eno mbonaabona yansinika mitwala 2. Kati ne tuvuyavuya obusente obulala ne mugamba jjayo piki otandika ofuge tufune we tusobola okwebeezaawo. Ne tubeera awo Mr. Suzy nga tuli mu tawuni naye yali akola nga ndaba tasobola kukola ki ne ssente nga tazireeta waka. Ne ngamba banaye nkoze ntya. Kati lwakya lunaku lumu nga tuli mu tawuni nga olwo tuwazeeyo emyezi nga 3 4 5 6. Yazuukuka ku makya anti piki yagaana ogisasula ne mugamba zayo piki y'abendi gwamanyi bw'ogenda okweyiya. Kati ye n'ayita nampita emabega n'afuna piki endala. Era twali tumazeewo okugula siteegi biki nga kati avugira ddala naye yalemererwa ogisasula. Ne mugamba gizeeyo tebatukwata. Ne bagitwala biki ng'obimanyi kati nga sente azimalira mu kukwana kuba yali tanywa mwenge. Mr. Suzy ebintu ne binsobera. Kati awo ne tuguma ate yafuna piki eri endala ng'agisasula mpola mpola. Yafuluma n'agenda nange nga mpulira nti akwana biki nga tatugulira naye omwana we yali amugulira buli kimu naye nze nga enviira kugamba zisale omugamba ngatto sirina ngatto zakunaabiramu ezo zange zoba onaabiramu bannange. Enguma nga sirina kyakola n'omutima guŋŋamba lwaki tomulekaawo n'ogenda lwaki omulemerako omulala ne kugamba nedda tolina gy'olaga. Kati ab'ewaka ne batuuka okuŋŋamba maama nankubira n'angamba lwaki tuvaayo eyo gy'oli nkimanyi wansobyako wakola ensobi naye vaayo. Naye ng'olowooza mpulira Mr. Suzy nga siwulira ng'omukwano gundi bukiika nga sobola wali tosobola kuŋŋamba kintu ng'oŋŋamba ontandikirawo. Naye nange ne mpulira ntandise okukoowa. Kati yagenda yakwata jambiya lunaku olwo n'afuluma n'agenda ng'amaze okuwona kati ng'afunye ku maanyi. Yagenda n'akomawo ssaawa 4 kuba yali alina essimu ne muwulira ku geeti mwe twali tupangisa.
nga kuba music ku gate kwatudde olunaku olwo teyavuga. Nabula saawa nnyo omuntu oyo yakuba music bweti nenkitegeera taata w'omwana naye saamunyega neninda akonkone teyajja naye yakoma saawa 6 nga 6 kati oluggi naluleka nga luggule nemugamba galawo esaawa zigenze mwana wange ojja mufuuyisa empewo ng'omwana akuze mukulu. N'asirika teyanziramu nenvayo mu buliri nga maze omugulira namuwa emmere n'atalya nabireka awo teyanyega nemugamba osiibye otya teyanziramu engamba waayo leka nzire mu buliri nemugamba ggalawo nansirika nenvayo nzigalewo. Maama we navaayo yali alina eyo jambiya ng'agitadde mu mpale waliwo omuggo gwali wali eri mu nsonda n'aguggyayo n'agutemamu makati yatandikirawo yakubanze omwana wange yali mukulu ng'ayogera n'avaayo mu buliri naye ng'awulira ng'atandise okukaaba. Oluggi yali ankubira ku luggi ng'ayimiridde ku luggi nga muntu tasobola kuggulawo nga tosobola fuluma yankuba. Endabirwamu yali ku kisenge nga ntomeza ndabirwamu entebe buli kimu endabirwamu zanfumita nezinsala emimwa buli wamu engalo emikono kati nefeinti nga nengwa wansi. Omwana wange yavayo nga womanyi omwana najja nga nkwateko taata we yamukuba empi nasirikirawo spot namutwala mu buliri namugamba webake temuddamu kumanyira biki yazuukuka ku makya nasulaawo wansi ku sementi ku kapeti we nasula nga yenna sikyasobola nga nzijjudde omusaayi netwebaka naye abeewa bweru ne bakonkona naye yagaana okuggula. Bwebwakya yakeera nga 12 n'atuleka mu nnyumba. Nalisobola kusituka buli kimu nga kisaasaanye mu nnyumba. Mwana wange yazuuka ne mugamba genda oyite neiba. Yamuyita neiba n'anfumbira ku mazzi n'anyigako. Nalisoogera ng'emimwa gyonna gizimbe olulimi nga yonna biwundu bisago byerera engalo nga yankuba omugere waneeno ku mugongo nenga wansi gwe gwandimeza wansi gwankosa nnyo nendemera wansi nendemerwa okuvaawo. Kati neiba wange yajja n'anyigako n'afumbira ku buugi n'anteramu sukaali omungi n'angamba gezaako obunywe bujja kukakkanya ku mumwa biki. Nali sirina wengenda okulya omwana wange netubeera mu mbeera eyo. Yagenda yakomawo ssaawa 8 yaleetera mwana we kakeeki ne Minute Maid emisana nze nga tayagala kumanya oba ndidde oba siridde. Kati kyekyazija mu mutwe nengamba neiba nenteekamu namba ya sisita wange nengamba sisita wange nsindikira ku ssente namba ssente nezibeera ku simu ya neiba nti wentandikira wento otambula wana entambulira ku muggo nga yenna ndi bubi. Olunaku olwaddako n'alaba nga ngoseddwa ennyumba nga sirina wengenda ogikwatamu abaana abawala yali muto wa myaka nga 3 nemugamba funa olweyo otereezaako wano bino obiteeke wali obimanyi. N'agezaako ng'omwana neiba wange najja n'antereereza ku nnyumba. Kati omusajja nagenda okulaba akomyewo nga andeetedde bukerenda biki n'angamba musore biki. Kati awo nali mpulira sikyayagala kumuwuliza naye mutima ne guŋŋamba bw'aleeta kintu gwe kirye bwakuwa ddagala kkiriza mira nga n'agula kano ka dragon nti ansiimuuleko biki. Yagenda mu ddwaliro ndowooza n'abannyonnyola ne bamuwa byennyini ebisobola okumponya n'abireeta. Ati awo n'azuukusa omukwano maama n'azuukusa omukwano kuba yali amanyi sirina ssimu abewaka sikisobola bawuliza kale nga sirina kyensobola okukola. Nze nagamba sisa maama tomugamba ayinza okuba pressure. Kati awo embeera awo nga angolera bintu agamba yagala kugenda ku salooni nemugamba ntwalako nagamba sooka owone nga buli kimu akireeta mu budde. Olumu yasigala n'agamba kanfumbe maama nengamba eyo nayagala kunzita buzibu ki nengamba kaale n'atuula n'afumba biki naye ndya buli kimu ng'akimpa naye nga tetuddangamu kwebaka wamu kuba nali ndi mulwadde nga sirina maanyi. Kati lwali lunaku lumu ng'atandise okuwonaawona
nempulira nga ntagala kugenda ewaka. Kati nateebereza ng'avuddeko nempaakinga buli kimu. Neiba wange nemugamba funira boda mangu. Oshegedde nanfunira boda Mr. Sozi. Boda yajja n'omwana wange twayebikka ku mutwe. Twamuyitako kasaale ne tumulaba ng'ali ku kkubo awo we bakubira mu matatu. Yatulaba n'asimbula ppiki ye n'avuga ng'atugobera naye teyasobola kuba nagamba oli gitalina ekkubo tajja tutegeera tuyise wano. Twayita Makoona. Ne tugira ne ntambula mu kkwawo nenzira ewaka ewa maama. Naye natuuka nga yenna ndabika bubi. Mama singa wandabako Mr. Sozi nga ni mwana wa myaka 19 naye nga asobola kugamba ono omukadde wa 9. Ali nena kuba nangamba naye mwana wange okomyewo tuula maama yakaaba. Basisita bange babiri ne bajja ne bandabako ne bagamba maama toddayo mu bufumbo. Kati ne sigala ewaka. Nawulira ng'omusajja mukyaye ali wanatuuka ewaka nempezayo emyezi nga3 nangamba omwana wange biki wololo n'ayomba. Kati kyenakola nengamba omwana wange omwana wo wuuyo jangu omukime. Ewaka yatyayo yasindika boda mama n'agamba tofaayo kwata boda kiwa omwana gwe tobiremerako. Omwana nemubawa ne bamutwala. Nasigala ewaka nempulaninga nga njagala kujja eno wabweru kukuba ekyeyo naye nga nali siwezeza myaka 21 nga tugenda mu mwaka omulala nga mpizizza myaka 2. Namala emyezi 9 ndi waka nga mbeera waka nkola mirimu gya waka ng'okutambula kwantama. Laavu yantama Mr. Sozi nga n'essimu dadi wange yangulira essimu naye nali sigikozesa. Byonna byantama. Omanye ebintu okutama nawulira nga nkooye banange omusajja namukoowa n'omwana wange nali sirina budde obumukubira mpulizenta ali atya banaye nakoowa Mr. Sozi nakoowa ate nali sikyakaaba. Omutima gwange gwaguma n'enkita. Ati natandika okuprocessinga ebintu ebyo nenzija e Kampala entwalese ne bangamba tonaba kuweza myaka 21 kiweemu obudde oweze. Kati ni bibiri kimu ne bakikola. We naweza wenti emyaka nagiweza nga mu January ebintu byange nga byonna bimaze okufuluma nentambula nenzija eno wabweru. We natuuka eno Mr. Sozi gyendi omusajja natandika okunoonya biki omwana nemugamba omwana muleke tomumpa bw'oba toyagala muleke. Kati ngenda kuweza myaka 2 nzireyo ewaka omugw'omwenda nzirayo. Omwana wange soogera naye kuba taata we namukyawa. We nawulira nti eddoboozi gye nemublockinga nengamba banaye saagala muntu kukubira. Laavu yantama sina gwenjagala sina gwenjogera naye simanyi. N'omwana wange mpulira saagala kutambula kugenda ewa taata we kumulabako. Mr. Sozi saagala ne laavu yantama nabonaabona kuva olwo nayiga ekyo ekintu eyo nsobi namba emu. Kati laavu yantama sikyalina feeling byonna byantama kwegamba Mr. Sozi ati byonna byensobedde. Kati omutima gwadde gungamba omwana wange ngenda mufuna ntya kuba saagala kugenda waabo. Banaye byantama Mr. Sozi byantama simanyi abagenda okuwuliriza bambe mumpabuleko munyambe muŋŋambe. Omutima gungamba oba nsooke fune documents anti yaya mulabeko nga tewali nkaayana biki kuba bwe namugaana nagamba bw'ajja biki tajja mulaba. Naye omwana wange mumisinga omaye okuweza emyaka 2 n'obudde nga toyogera ne mwana wo. Naye nagezaako okucontactinga ne director ku ssomero wasomera nga director nangamba taata we yangamba bwe mukuwa ajja kumujja ku ssomero lyange ate omwana oyo yaperforminga bulungi. Naye kye yakola yankubira ebifaananyi n'abimpa ng'abeera ampa bifaananyi nangamba ali bulungi nga ndaba yenna anyirira bitya yakula muwala wange mulungi. Naye maama omutima gunnumira mwana wange omusajja simwagala ate simwagala namukoowa. Kati nakaweza emyaka gyange 22 Mr. Sozi ndi ku kyeyo
myaka 22 nazaala omwana agenda kuweza myaka 5 guno omwaka agenda kuweza myaka 5 byantamaatamadda egamba bawala bannange tweddeko byebyo byange Mr. Sozi Bambe. Sister, tweyanziza nnyo okugabana naffe ku mboozi yo. Emyaka egyo oba muwala muto, biwagwamu, engeri gye wabigwamu n'ebyavaamu byonna kisobola okutegeerekeka. Lwaki olina ekifaananyi ekibi ku basajja? Wakoowa abasajja. Kituufu olina ensonga, ate ekituyambyemu ebbanga lino lyomaze nga toli mu bulamu bwa musajja oyo kitandisa okukuleetera okumisinga omwana wo, so nga si bwe kyali mu kusooka walina obusungu bungi omwana batwale, era bwe nawulidde nga omwana amuwaddeyo. Naye bw'otunuulira embeera ng'ogenda omuli walina kinti omusajja agenda kusigala nga neewubako aneesibako lwa mwana we atwale n'otalondoola kiri awo, kati kitandisa okudda. Ekyo kirungi. Omwana wa buwala ne bw'aba mwana wa bulenzi, nandigambye nti omwana muto eyeetaaga okubeera mu bulamu bwa maama we naddala ku stage eno gy'alimu. Lowooza ku nsonga eyo n'olulumba lutya lw'ogenda okukola okulaba nga mutuuka ku kukkaanya. Okukkaanya kuyinza obutaba kwa mirembe nnyo olusinga bw'olowooza. Abamu bawunzika bazzeemu okwebaka n'abasajja. Kyobola ngambye nti mutuuke ku kukkaanya kuyinza obutaba kwa mirembe. Abamu bawunzika balimbye abasajja nga abazzeemu okubaagala asobole okwakusesinga omwana. Abamu awo bazaalira omwana owokubiri. Abalala mu butakkaanya na mirembe bawunzika bainvolvinzeemu amateeka nga bwe badde okisinyizaako. Okwo kukkaanya ne ssebo kuba kuvudde ku mmwe ne kuyingiramu abantu abalala. So oteekeddwa okumanya nti n'omulenzi ono ayinza okwagala okikwesa kasonso nga bwe yagamba ku ssomero nti omwana ate bamukuwa kwogera naye abatiisiza nga bajja okumuggyayo bwe bityo. So oteekeddwa okumanya nti move gy'ogenda okukola tejja kuba nnyangu nga bw'olowooza. Bwe bikuwanguyira musajja naye n'atasika muguwa, naye nga abasajja si bangi naddala abaddeko n'omwana ono nga takunoonya nnyo. Ayinza okuteekawo embeera nga okulaba omwana oba okumwakusesinga omufune kuyinza oba nga kulina okubeera mu keekibuli, naye tusigale nga tukola kubanga olina rights okulaba omwana wo. Ekyo kyoto, there is no serious negotiations eziri awo zolina okugenda mu. It is clearly seen, kiri clear, kirabwa n'ayonka nti omwana ono olina obeera mu bulamu bwe. Bantu kwerabira, naye omusajja ono ne bwajjukira obujjukizi engeri giwamulirawo omubiri ng'oli mwana muto, nokwata obusente bwo n'obumuteekamu ne bwazze yeeyisa, bwazza kuyisa kutulugunya okukuba. Bw'osanga omuntu ategeera yeekuba mu mutima, osuubira nti mwabale mutuula ku mmeeza aba. Ne bw'oba osazeewo okukkiriza kuddamu mwagalane, oli muntu mukulu asobola okwesalirawo, kati tewali nga byaluli. Osobola okusala noga bw'abanga atambulira ku terms na zino then nosalawo. Ne bw'olaba nga tewali mulamu n'omugamba mukwano, omulamu ogwandeese gwa mwana, biri by'oyogerako tuli byogerako olulala. My primary kigendererwa okujja wano mwana. Let's stick to this. Nakyo kisoboka. Bw'oba osanze ng'alimu empeke emera, ng'ajjukira nti mu bulamu bwe tewayitamu nga tebyali byakiyita mu lujja, ne wakola ekitundu kyo ng'omwana w'obuwala mu buto. Kibi nnyo. Obukyayi bw'olina ku basajja bulina ensonga, ate era eribeera nsonga eri kuweebwa omusajja okufuna ekifaananyi ku basajja abalala nti oba oli awo tebalinga ono. Era wano wentera okugambira abantu nti ensonga zino ziba za kukwata mpola. Oyinza okukyamuka ng'oyingidde relationship naye ng'oteekwa okutunuulira ebyo biwayitamu. Bw'oba wabiyitamu n'omanya obuzibu bwava ku ki. Mu kuddamu kugenda mu bulamu obuddako tusalewo twesonyiwe laavu, oba bw'osalawo kugyesonyiwa oba muntu mukulu eyeesaliddewo ng'ekyo kisalawo ate ng'okinywererako kubanga nkokakasa lw'okivaamu nga tewekkaanyizza ogenda okunzika ng'era otomedde.
kakati bwe tubanga tujja kunzika nga tuli ffekka ngira tujja kwetaaga okubeera ne mutabani wa Falaawo nga twebuuza ekyo tugenda kikola tutya omuntu ono agenda kubeera muntu ki tugenda kumwetegereza tutya okumwawula okwawula ekirungi mu bibi ebingi nti tugenda tekawo enkola bweti biki bye tuteekeddwa okwewala ebyefaananyiriza ku byatutwala okuwunzika nga tuwunzika nga bwe twali mu maziga n'okwejjusa kwe kusalawo n'osalawo ebintu nga kumpi obyekoledde wekka famire netandika okutunuulira ng'otomera ng'obyanga nga wakyesuulamu tuteekeddwa okutunuulira gye tuvodde tutunuulire we tuli then tusige ekifaananyi wa we twagala okulaga tugendawo ddi tugendawo tutya lwaki tugendawo naani ebyo bintu n'obanga obitunuulira abasajja abalungi mukwano njagala kujjukiza kino gye bali baba tebatuukiridde ne waliwo abasajja abalina enjawulo ku balala nga mufuna okugalangatana wano na wali naye ng'oba n'ensonga enkakafu lwaki owulira ng'omuntu oyo yagwana okubeera mu bulamu bwo naawe obeere mu bulamu bwo gye bali nga bibalema bulemi naye ng'era omulaba ayaayaana ng'omulaba afuba nga waliwo okuwuliziganya n'omuntu gwe gye bali abasajja abo gye bali wansi w'enjuba omutawaana gwe guli mu kubategeera kubanga n'abayaaye bajja balagira ddala nti ate bo balungi n'okusinga bali naye oteekeddwa okubanga ogenda sipiidi mpola bw'ayogera ebigambo 100 n'obiwulira ne biyingira eyo ne bifulumira eno n'otandika kwekenneenya n'oyaba ono byeyogedde ne byakola bibalansinga kati awo watera okubeera ensonga okyali muwala muto abasajja bakyakukwana baleke bakukwane leka kuba attitude nze mwantama ka basajja mbwa mukwane omusajja yali ogwo wayagadde omulala kati ne mubeera mu relationship eri serious no so baleke bakukwane teweematira okwematira okubi okwokugoba abasajja sika ku mpewo naye ng'omuwa budde kumwekkaanya bw'ozuula nti takola makulu ng'ogoba bw'ozuula nti mu bonna 10 abakukwanye tewali alina mulamwa ng'ogoba ng'oba n'ensonga okubeera wekka kakati twagala okukakasa nti gye bali era ojja sisinkana omusajja omulungi oteekeddwa kuggula mutima gwo mpola mpola n'owa omukisa omuntu omulala n'omuwulira n'omulaba ne muwuliziganya n'owulira byayogedde n'olaba mu nkola biriwa byateeka mu nkola n'okola okusalawo okwenkomeredde nsaba Mukama akunjagalire nsaba Mukama akunsaasirire waliyo abasajja gye bali bangi nga banyumya obulamu nga bw'obunyumya nga bejjusa abaana ab'obuwala be bayingiza mu bulamu bwabwe n'olwekyo bino tebizoganya bakazi bokka tebizoganya basajja bokka bizoganya abaana b'abantu eyo y'ensi mwe tuli bw'osuubira okubeeramu omulamwa n'akwewunyisa nga talinaamu yadde ekyefaananyiriza omulamwa ne wabaawo gw'oyinza okunyooma n'ozuula munnange ng'empeka emeramu eri n'okola gwagifukirira kugikoola kugisalira ogenda okukkakana ng'ekintu kigguka byenjogedde tebitegeeza nti nkwolekeza relationship etuukiridde ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki mujja kubaamu okusoomozebwa but I am telling you bw'onoonya awatali kisoomooza wajja kukubula tunoonya awali akalembereza tutambule n'oyo kubanga naffe kennyini tetuba mmere kulya naawe kennyini tolaba nti byonna yabikuyisaamu naye sisobola kugamba nti naawe wali awo nga buli kimu oteredde butereezi nedda lwaka tutunuulira circumstances tutunuulira engeri gye wayingiramu obufumbo tewali ready ani hani yamutuuza oyo omwana omulenzi njagadde bwagazi kitaawo yagamba nti mutabani wange ye Kalusomba ekisenge kye kiikyo yingira akusange akonkaagadde taata namwagadde yingira akusange taata teyeereega naye sebo bw'osanga ebyana ebikyakalamu
bigufuula mugano nti ewa taata wano ekinaaba ekisenge kyaffe naye engeri eyo taata yakola ogugwe naba kakati wagenda okufumbirwa wafumbirwa mwana munno gwe kyotaatunuulira mwana munno gwe wafumbirwa gwe baali bakyaliisa gwe baali bakyasuza olaba mulepoka naffe bwe musanga nga twetongoza dda naye oli gwe akyajja n'alingiza mu ntamu alaba ekirimo n'ateekako tv ya kitaawe n'akozesa amazzi ga kitaawe biwuza kitaawe nga kwatambulira baba n'ebizibu abo baba n'ebizibu bambi wafuba ng'osiga ekijanjaalo ku lwazi kyali tekiyinza kumera nga bw'olowooza kati yiga okusiga ekijanjaalo ng'okisiga mu ttaka ng'okakasa nti n'ettaka liri tested lisobola okuddako ebijanjaalo kyetaagisa okufumitiriza ava ku obujanjaalo genda ebuziba mu kufumitiriza ku bigambo bye njogedde nsaba Katonda akunjagalire emirembe gye gikubeera akusumulule akulage ku kifaananyi ky'omusajja omulala ajja okukunaazaako ennaku omukuba empi ez'okwagala ng'omugamba bebi weyayu nga bitabani bya Falawo binzoganya omulume n'okuluma okwokwagala okutaleeta musaayi nga kulimu agony and ecstasy bisoboka kubanga abaana abalenzi gye bali abalina okwagala nsaba Mukama akusinkanye kawagga omu ku abo agenda okukuleetera essanyu mu bulamu bwo nga ne bwe musoomooze bw'ogamba nti ono ye wange for better for worse ng'olina obuvumu mukola statement eyo ekisa kya Mukama waffe Yesu kwagala kwayi Katonda n'okusa ekimoka omutukuvu okkirize bibeerenga naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitagwawo amiina. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.